sigenda kwogera bingi bajje tukube endongo abalina dansolo kati ate ku dansolo mami atudde ku tebo kye kiba kiddako okitegedde omusajja wagambe obusiki buwedde obw'omwaka kati tukube endongo this Friday mukitegedde 29 kapa jeri fena tubalinza abayimbi bangi nnyo fena gye tuli tubalinze endongo emiyayu banaye balinze dansolo dansolo Lutalo bonna bakimanyi dansolo wali nze nno ebyokwogera sigenda kwogera bingi wabula kyenjagala obbakakasa nti omuyimbi ali mu mbeera nnungi mbulako sala kirevu kyokka n'akaviiri kati omuyimbi ali mu mbeera nnungi amaloboozi yagagogodde tukoze rehearsals ezimala okukola ekintu okusinga ku byakola bulijjo nsimanyi ani abaddaani tubadde tusuubirawo Spice Diana ali bize nnyo tasobodde kubeerawo yasize mu kukola so tasobodde kkeera Lutalo kululo ku lwange lutya ensonga ki tukubuuza ekibuuzo kino waliwo ka video ke twakasaturating abantu ne bagamba enkolagana yammwe era kati yayise ku mukwano n'okuba nti muli ba Luganda mu kuyimba kibi nnyo nze okolagana ne Spice Diana si kibi naye twagala tumanye ekituufu tukolagana ng'era abayimbi ennaku zino twajjawo obukuubagano bonna twagala kubeera nga tukwataganira wamu okulaba nga munnaffe bw'aba n'ekyetaaga okudduukirira tumudduukirira wabaawo ekizibu tukikwatira wamu wabaawo ekireeta essanyu tusanyukira wamu that is it. Lutalo bino ebintu by'okwetekangako shows gwe muntu abadde tatera bbeera nabyo mu industry eno naye ate twabaliwo munno gwe mwategese naye tekikutiisizaamuko nze era siteekako show ku bantu bonna bonna kabeere nga musanze nga upcoming yatandise eggulo naate nze sigaana balala kunteekako kubanga nze ate sinze bo baba n'endowooza zaabwe ng'abantu nange kati nina kyendowooza nti nze saagala kuyiikiriza atandika saagala kuteekawo peesi naye atandika edda saagala kukola ki kubanga at the end of the day tuli ba Luganda mu industry. Noloza bino ebyokwetekako sho tebireetera abalala okunafuwanga gwoyinza okuba oli mugumu naye waliyo abaana balina akatembo era si kirungi kuteeka ku munno concert ne bwabeera ng'atandika butandisi ekyokuba nti kati ebivulu byammwe ebisinga birimu kongojjeko ekikyo naye ebisinga byayingiddemuko ebyobufuzi nga kiriwa taata tuwe mukwano tuwe example ebaddemuko ekivulu ky'ebyobufuzi simanyi kubanga nze mmanyi kuba ndongo simanyi byabufuzi simanyi byaki sibiringiriza nnyo so simanyi show kyebeeramu byabufuzi oba waliwo yategeka show mu kifo ky'okuyimba n'aleeta ne bakola campaigns awo simanyi munnabyabufuzi okujja mu ndongo tekitegeeza nti show yange eri political naye muntu ng'omuntu yenna asobola okujja mu ndongo oba obutajja anything tuteekawo akatale tuteekawo tickets nti ziri wano tetugamba nti owagundi tagula n'owagundi tagula n'owagundi tagula no. Ate ffe abalala bwe baba basosola abalala ffe tulina gatta bagatte kubanga kyatuweebwa tugatta abantu ne bajja ne banyumirirwa wamu so si nti ono tumwagala ono tetumwagala oli bwati ne bwati ono mukazi sho tetujagala mu bakazi bokka oba basajja bokka twagala abantu bonna bonna kujja tuwagira so owa pate yonna owa atikiriza mu byobufuzi byonna ffe show yaffe kasato jjana kigenda kulumya mulala tewali gwe tugaana. Toyenza Lutalo katukwagaliza olunaku lwa Friday olulungi. Amin. Thank you so much.